nze ndaba omusajja ono w'omutwe ogumulinga enseenene yeetaaga butabika era nga tonnakola byonna by'oteekamu ssente simanyi kumanyika mbadde nsaba osooka ebutabika weekebera omutwe kuba ky'oyagala tokimanyi bwe weeyita pulezidenti w'abatikitooka bw'okolagana n'ababatulugunya bw'okolagana n'ababawamba ekituufu oyagala ki bw'osiba abaana b'abendi bw'omaliriza nti mbajjeeyo kyonoonyeza mu bulumi bw'abantu erinnya kyonoonyeza mu bulumi bw'abantu erinnya gwe buli aliko amawulire n'opaala eno waliwo akakubye kati tulwanirira Buganda kati tulwanirira Museveni ekituufu oli ki era oyagala ki oli mbega oli wa siteeti oli pulezidenti w'abatikitooka oli ki ojja kufa by'otalwadde ojja kufa nga tonnatuusa nze nabasabye entalo ezimu tuzirekere bannyinizo kuno kuliko abaana babonaabona ekimala ne bwe tuba tuwagala kuwanika linnya lya Museveni nga tuyamba buyambi bantu bannaku bali kuno abanoonya justice bababyeko ettaka furufiga aleete ku kanso ku lofaamu ye erwanirira abo tulwanirire ku bakyala baleepingibwa ababbiddwa abakoze eki nga tebafunye justice makooti olw'okubulwa ssente z'abalooya nze ndowooza ekyo kye twandikoze ne tuyamba banaku bannaffe si kupaala ku nsonga za Buganda zimanyi zino za Museveni eyo gavumenti namba Museveni alina law firms Museveni yalonda chief justice n'abalamuzi abamu yaba appointing olowooza ogwo oyinza okumwagala okusinga bo lwaki olowooza basirise twandikoncentratings ennyo ku banaku bannaffe betuwangaala nabo babatwalako amataka balemeddwa okufuna justice olw'okubulwa essente naye ffe abaziina tetusobodde kuyamba abo betuwangaala nabo tulandukidde ku abo abeesobola nti baavumye kabaka alonze alwanirira Obuganda tikitooka yavumye kabaka kati nze pulezidenti w'abatikitooka ate kati nwanirira Buganda n'olaba wakatwa kakalinga ak'enseenene nga kapaala mu buli kamera ojja kugwa mu mbi mbadde nsaba ofuna limiti furufiga akuvumisa abantu nze yakukonekitinga naye ne ssente ezazza omukago ezazza omukwano gwammwe nze yazinegotiatinga yali agenda kukusiba nze yamwegayirira obimanyi bye nayitamu okuleeta kuloza ku furufiga n'agenda zo zaali ki kumwegayirira kulekeraawo kusiba baana oli kuba kyakaali ne fayiro gwazikola kyekituufu ky'oli ekituufu oli ki nange Kayanja onzireko nvume gwe katwe kanseenene ovume nze Kayanja nze sebo sikuguzangako mutwe gwange sikeerangako nti omutwe gwange olw'okuba nkolagana nakatwe kanseenene nti kati engalabi yange njikuguziza n'obwongo bwange nti ne bw'onaagenda eyo yasaamirire mu bitakwatako mu by'okutulugunya abantu mu kulwana entalo ez'abantu abeesobola nze nziraawo njasaamirire olw'okuba oyasaamiridde no ekibi nja kukugamba nti katwe kanseenene ekyokoze kibi bw'oba oli muyambi ng'era oyagala kuyamba abantu tulina abeetaaga justice sente tuziteekaawo tuyambe banaku bannaffe lwaki okuba ekiswa ettaka bukabaka baamuvodde n'opaala omanyi abataka baalina kati ro faamu ya kabaka yiyo yabalabisizza Buganda yabalabisizza talina we bamentioninga kati muwulira mutya katwe kanseenene nankolera mu video mulamba go misiro kuba nina bingi bw'oba byagala mu likodi nsobola okubipuleyinga wano n'otabaako kyonkola nze bampita Kayanja bw'oba ojagala ojja kunfunamu omusera nkuweerawo nkuwa if you don't stop kunjogerako natandika ebintu byange bya federation n'olippira olw'okuba oyagala amawulire ekyo n'okittiraawo wali mu byabwa pulezidenti bwa TikTok yandeese federation yange n'okwatagana n'oli atalina nviiri ku mutwe omusajja omukulu ow'enkwe katwe kanseenene munno ne mulanduka mbu muwandiisizza federation kati mwekuba olwekuba tewali muntu talina mpisa asobola kuliidinga bantu anyway my brother kyenjagala okuadvise nga genda ebutabika
eridwayo lifuule sponsored ya government bakukebera omutwe sente oyo nona nnyo none yo a fake brand omuntu gyatasobola ku promotinga bwabeera mu basiyazi bwabeera mu bano buli omu yenna simanyi kikyoli bwe nvaayo nga njogera ku basiyazi gwe omu okubalwanirira onvuma nabo bwe mbaayo nga ndi ku bino buli saga yonna eri date and smiling ogirimu katwe kanseenene mbadde nsaba otemu ku bigero ojja kufa by'otalwadde